zibeerana neza Charlie Mpalilian nazo zirabika ngezizeza weddeko ono aweze emyaka egy'obukulu 25 abadde nga agenda mu ddwaliro erya Hoima Referral Hospital n'alyoka Abbye ebintu ku balwadde ate nga n'ebyeddwaliro byennyini nabyo tabitaliza nabyo abitwala babadde baludde nga bamunoonya ne ku mulundi guno bwazze nabba ensawo y'omulwadde akwatiddwa. Lilian Chalimpa wa myaka 25 nga mutuuze ku kyalo Rengabi mu gombola ye Kabwaya mu district y'Ekikuube yakwatiddwa n'asangibwa n'ebintu by'abalwadde by'abadde akukusa okuva mu ddwaliro. Abamukutte bategeezezza nti ono abadde ajja n'ababbako ebintu nga yeefuula alina omulwadde mu ddwaliro gwa Jjanjaba naye ne bamutebuka ne bamukwatira ku geeti ng'afuluma nabyo mu nsawo. Waini basemeza mu lwalo watuka heru nakawula Wajjanjabe ate bagambye tukicho mtu agenda haijo mwisiki yakambuka muramuka tiwangu wewe olo mukaza nyirebaga kubinyambiso agenda heru wa noli ya muhebaga watu tugarukiye musiki gahe baga ngo tugibweta mugamba tugifuniro yakaini batuyiwa wakaini batuyiwa zanyengo yezange baye basitwaire twikairaho mbaire ndi mulebo di musajiko mbaire musajiko sister yanatera karangu ngaba bubulirire ngoye mugende mubaze muchekinge zirazibuzire muyije mugenda polisi niyo bazitwaire ziranjwaire karusiba munayijyo nyagama kandi jura mundu bongo rukumanya na madokita wadi na abantu bona nyango nyarwani ko bonya nikira akuja kuyuhanya ngoye sanga rugero kuyija kugamba abantu babira rugero wangu niwo bangamba yoba kuyibira ngana nyowe wangalo mkazo ndi ni wangu yangamba we mwiski bakwasira mwiski musoma bamutera polisi geno someye ngoyeza. Lilian Chalimpa omubbi yeewozezzaako n'ategeeza nga bwe yajja ne mu ddwaliro ng'aliko gwanoonya. Nisaba omulimu omukazi yagamba ijje tugende kuwa omulimu ogenda hairwaro nyo kalenka bayita imanyiro hairwaro twagenda hata kutuhikiraho yagamba genda mu rumu egyo kitabu kya kabiri asokera kujyamu yarugamu yagamba genda mu rumu egyo kitabu kya kabiri bagambe mukama webaga kintumerege gyamu nyagihamu nyeja muhondeire nituija hali hageti. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Alani Hakiza Julius ategeezezza nti bagenda kutula n'abakulu mu ddwaliro balabe kye bakolera ekizibu ky'ababbi kubanga basusse. Ogwo omusango okurusha abapoliisi bitu okucondoza kureba nibyo ebintu ebibulire mu lwaliro hate twatunga proof ngo abashuma mu lwaliro nabo bariyo batari yabo kwiba emibazi cyonga kwiba otundu peti 6 ebintu byo kubayizire nabyo mu rwaro so twaza kucondoza je turebe then tureko twagurwanisa obushumo mu rwaro. Bya kitongole kya mawulire ekya Salt TV Omunnyo.